unfortunately nti oluvannyuma lwa Kabanga n'otangaza ku mutimbagano nti gwe obusajja obusimatuse. Sooka otubulire embeera yabadde etya olunaku lw'eggulo? Embeera yabadde ya bunkenke ddala ndowooza it is mulundi nga gwakutaano gwe nearinze death mu revolution eno. Omulundi ogwagala okwegeregeranyako ne guno ndowooza gwe gwehoima bwe banteeka ku gun point naye mukamera n'asaasira. Omulala twali ne General Gregory Mugisha Muntu nga tukwata Kalangwa oluvannyuma lw'okutwala okumukakasa nti yali yenyigidde mu kubba obululu n'addukira mu State House Hoima era amasasi ge gatukola ki gatujjayo. Olunaku lw'eggulo twabadde tuva ku kitebe, of course twasibye mu nkiiko ez'enjawulo mu buvunaanyizibwa ng'olunaku luno olwa Monday abalwanyi bwe balukwata mu ngeri ya njawulo okuba lwe batandise wiiki. Ensonga eri mu ddiiro gitayinza kubuusa maaso y'ensonga y'aba political prisoners ne Dr. Kanokiza Besigye. Njagala mbulidde bannayuganda nti ensonga ezo tuzikutte kannabwala kubanga Ssemateeka yavaayo n'ayogera lwatu. Ensonga lwaki ffenna tuyimusiza amaloboozi n'okuba up in arms kwe kuba nti kiri kyenziza ensomesa mu programu eno the doctrine of separation of powers, amasiga asatu nti essiga eddamuzi lyawadde ensala nga ensala y'abalamuzi batebuuzibwa naye paka leero bakyekomoma bakyebuzaabuza bakyateekawo embeera etali ntuufu mu the legal interpretation ey'okutuukiriza ekyasalibwawo Supreme Court. Mu bufu obwo obukulembeze bwa National Unity Platform obwa omulirwano muganda agamba nti omulirwano gwokyabiri Dr. Kanokiza Besigye president yasalawo kubanga wabangawo mwena mumanyi nti tulina enkolagana ne tulaba nga tetuyinza kwesuulirawo gwa nagamba ng'omu ku balwanyi namige atulugunyizibwa paka okufa nga tuzinze mikono nga tuzinze eki nga tuzinze mikono ne tusalawo nti twenyigiremu era nga olunaku lw'enkya tujja kutandika n'okusaba. Olukiiko bwe lwawedde twabadde tulinayo olukiiko e Nakawa. Olukiiko lw'e Nakawa nga lwakunga era twabadde twolekera sayidi z'eruzira. Kipayopayo twavudde ku kitebe nze chairman Nyanzi ne munnamawulire gwe sitajja kwatuukiriza linnya nga tutambulira mmotoka ya chairman Nyanzi Prado. Bwe twatuuse ku bitaala ebyokubiri of course birole by'amagye byaze ne bituyitako bijja fanga n'ebyo bitera okukikola ku kitebe kubanga oluguudo balufuula lwa State House kati we bayita we bakozesa tetwakifuddeko nnyo naye ebitaala byatuuse ne bituta. Ebitaala bwe byatutadde emmotoka 2-3 ezatubadde mu maaso ezatambudde ne tukyewuunyamu nga ffe abatambula ng'abalwanyi nga twekengera. Kyenzijukira nti waliwo n'omwami yabadde nga makanika eyatutte obudde ng'akuba ng'alinga tunuzaamu kamera kyama nabuza oli naye ne tulaba nga makanika ndowooza atulabye ng'abantu okutwegomba naye wayise eddakiika ntono nnyo ng'ebitaala bitukutte again kati nga bitukwatidde ddala. Omuntu najja ku mmotoka mwe twabadde olujja olwange ne baluggula ne banteeka ku gun point. Eyalugudde yadde kifeesi omu bwe yalugudde n'agamba nti tuli bakwate naye chairman Nyanzi n'abuuza tukoze ekikuba yabadde avuga. Yabadde mu byambalo eyalugudde? Yali tali mu byambalo, yadde mu t-shirt ya white ndoza ya mupiira naye saalabye tiimu nabagamba you were under arrest ne jean yakokinze. Just imagine the first thing that guy did was to cock his gun to me. Yantadde ku gun point. I was on gun point for about 40 seconds, not more than a minute. Kakati chairman Nyanzi n'ava mu mmotoka. Chairman Nyanzi bwe yavudde mu mmotoka omuseddekezi n'ayagala atayize Nyanzi. Kakati awo eri sitole ya nsi nempitansi n'ensumulula. Kakati ne bawandagaza naye nga nze nga nsi bwemba sitiriika nsya neeyimirise Kayongo Kayongo lwabadde lunaku lwanadde mu suuti naye newuunya abandabye nga nva mu mmotoka
njolekera gye nayolekedde Kayongo nga nenkusanga ng'oyagala kunnekiika Kayongo emisinde gye nabadde ntwala akibwa biri kodi yakola saagukera so bwe navudde mu motoka natandise butandisi saagala nakulimba nsi nti watunudde byabadde kubanga nategedde oni yadde ayise backup naye nagezanga backup nayo terapika kubanga otya okumuvinga naye ne ŋŋamba the law of notion n'okutaasibwa kuba nalabye nga chairman Nyanzi ne bwe nayagala ntya tuyinza obutasobola kuba nti ffenna kwega nalowoozezza ebintu bingi naye instinct eyaze yagaye nti leero wano malamu omusubi simbula ne malamu omusubi naye mu kumalamu omusubi of course bakubye amasasi mu bbanga batuuse ne bagezaako okungoba naye njagala kwebaza abantu baffe abokaleerwe mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga singa si bonoza nandikwatiddwa kuba bamaze era ne bangoba naye abantu basobodde okumpisa mu biseguuse mpolampola era ne bankuuma njagala okwebazamu abankuumye ate era nemanya nti ekitebe kyaffe ebitundu 6 mu 100 kati kyetoolwedde bannamagye kubanga ninawe wenabuusa okugwa bwenti ng'ate abamagye bali wali naye Katonda era yayambye twali tumaze okukola camouflage era ne tuvaawo so bwe batyo nagenza okukizuula oluvannyuma nga chairman Nyanzi awambiddwa nkugambye nti awo nze nagenze emisinde amasasi nagawulidde maze okuweta olunzira saidi y'Ekaleero abadde addawa abadde adde Nakawa nga bakuba amasasi oyimirire awo kakati simanyi babadde bayimiriza nze naye gwe kyoba omanya gavuze nabadde nga gavuga naye nga nange nsa neeyimiridde kakati ne bawamba chairman Nyanzi nategedde nti operation yadde nene kubanga drone zabadde zisuka emotoka ezamutute zadde zisuka mu 3 zadde nga 5 wabaddewo Colot wabaddewo eyamutute wabaddewo drone endala wabaddewo lead car gyempise Colot so wabadde operation yabadde nteeketeeke okunoonyereza kwaffe olwaleero ekitongole kyaffe ekikesi kikakasiza nti operation eno yakoleddwa ng'eduumirwa Fande Damulira Damulira yaduumidde munaye ebyenzijja okwogera wano bisobola n'okunzitisa naye ffe twewaayo okwogera amazima Afande Damulira yeyakulidde operation eno babadde babalanga ki tewali musango kivula paka leero tebanamuleeta mu kooti era bamukuumirwa awatamanyiddwa njogeddeko ne family mukyala Marjorie Nyanzi Sentamu bakyakola kaweefube baripotinze ku police n'ekibiina nga bwekikola ne bannamateeka baffe kyonna ekisoboka njagala okuvumirira nesekuvumirira yenna abantu abenyigidde mu kikolwa ekyo ekyokuwamba chairman Nyanzi n'abenyigira mu bikolwa ebyokuwamba bannayuganda ensi eno Uganda nga bwe bagiwulira nti Uganda baleme kulowooza nti egenda koma ku bo ate baleme kusiga bukyayi buli leetera n'abo bali babasigadde okubanga waisosola omutta chairman Nyanzi n'oludumani n'okumukwata obukwasi mu ngeri gye bamukutte esobola okumalawo obulamu bwe naye abaana bazadde muli bagamba ki bamukutte bubi nnyo ate ngambye drone 5 tezamututte nkugambye gwe omanyi we bagambira nti waiso yataddeyo yamazemu omusubi omanyi kiba kiri awo gwe bamukutte bubi bamukubye bamuyisiza bubi kyova olaba paka olwaliro tetulina baana kubanga tulina bwe mutu yena yamulabyeko njagala okukivumirira tumanyi bulungi nnyo nti ebalegawo ebikolwa bino byonna kuteekamu okutya mu bantu kuteekamu okunafuwa mu ffe kuteekamu kubanga nereera abantu bankubidde nga tebasuubira ntusobola okujja kweno program naawe mwenyini wadde ogambye nti owaaye weapon oba leero tuweereze nga tuli eri nga tukozesa emitimbagano naye Kayongo ekisinza okundeeta munaye twayambala okuyitibwa kuno tetuyinza tiririra bannayuganda naye gubanga omuwendo gwa kufa bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omutwe bulijjo olina kyogambye nti newe buzibidde leero nga temumanyi Nyanzi gyali temunafuna statement yonna kuva ku